Kadaama TV. Kadaama ddala bakadaama ab'e Saudi bali mu kulaajana okuva ebyennyonyi bya gootaana nebeera nga bikyankalanye. Bakadaama bano bagamba tiketi zaabwe bamala dda ozisaza naye ebintu byeyongera bweyongezi kubeera nga byongera kuba bubi. Buli lwe baba promisinga nti ennyonyi egenda genda lunaku bwe ruti bagenda okutuukawo ng'ennyonyi tegenda. So bakadaama basaba gavumenti bw'ebeera ng'egenda kuzzaawo nga bwe kyali mumanyi embeera eyo yalingawo nga bintu byakwegayirira embase we registering okole biki emabega bakadaama bazze ba following emboozi zaffe mujjukira obuzibu obwalingawo nga embassy olina kusooka kubeera n'oweregisteringa ne embassy olina okusooka n'ofuna corona test kugamba process yali mpanvu nnyo. Kati Kadaama okumanya anyigirizibwa agamba at least process eri eddewo naye babeere nga bava mu Saudi. So bakadaama abali e Saudi embeera yaabwe teyeyagaza ddala ku bintu eby'okutambula. Kati buli Kadaama ono era naye ng'ali mu buzibu bwe bumu. Hello Kadaama TV. Yebalesebo obulamu bugamba. Abange tusaba Bisaawe. Basitereko ennyonyi nga bwe baakolanga ku gundi ku korona yaaliwo. Kubanga nze mbadde wa kutambula leero ennyonyi bazigaddewo nga bwe naali nakikonyonyola. Babadde batuwadde wiiki bwetuuse ng'ewedde badde wa kutambula leero ssaawa 8 ennyonyi ne batukubira nti bazigaddewo. Bannange tusaba gavumenti ezitereko ennyonyi nga bwe babadde bakola abaana abasoose wadde habeerawo ki habeerawo lockdown naye ennyonyi zibeere nga kuliko ennyonyi ezitwala abaana kubanga bannange eno tubonaabona ate tukooki. Kubanga nze nnyogedde n'ab'ennyonyi ne bangamba tebamanyi lockdown oba tebamanyi oba bagenda kuggulawo ennyonyi era tebampadde na lunaku nti ennyonyi tikati tugisalizaamu oba tugenda kusimbula olunaku bwe ruti ne bwe ruti tibalumbadde. Konka nze nkooye ekimala. Ndowooza kuliko n'abalala nga bali bwe bati. Naye nze nkooye ekimala mbadde njagala kudda waka. Babbosi bange bandwisaawo baali tebanaggalawo ne bandwisaawo kugamba ne beebuzaabuza abantu beno nga gwe mubamanyi kati ne batuuka ekiseera ky'okukola ki nti ate covid yakomyewo endala. Kati nze mbadde nsaba batereko ennyonyi ezinaatutwala kubanga era eno tukyaliyo abaana bangi. Kadaama TV mutuweerezeeyo eddoboozi lyaffe ewa Pulezidenti Museveni yeegayirira ono omusajja atuleke ffe tugende. Abantu tumazeewo kontulakiti zaffe omwezi guno tugunze maze omwezi nga mazeewo kontulakiti. Naye yeegayirira ono omusajja ate abantu tuddeyo ewaka. Ye mwegayirira ate ennyonyi abantu tuddeyo ewaka tuli bakoowu. Banaalinda tufiiremu eno ensi. Mazima mbadde wa kusimbula ssaawa 8 ne bansibirawo. Nange nabadde nfunye tiketi kati kangikusindikire. Kaakati ate mpulidde amawulire nti omuwala omulala yakingambye nti boosi we aza boosi wange wunkola oli muwala we. Kati angambye nti boosi wa mugambye ngu sijja kgenda ngo ennyonyi zeeno ngo bagaddewo mpaka kumala omwezi mulamba. Simanyi bw'oba gwe olina information gy'olina ejja kinteerawo kimbuulire. Tiketi egyo giraba yakutambula nnaku 3. Nange bagimpadde yesterday. Kati saawa zino ate nfunye information nti bagaddewo. Naye bano bennyini ababosi bange si be bakingambye. Wabula kuliko omuwala omulala nawe omunyaluganda akolera eno. Yamaze okunsindikira ki odiyo omukama we bwatyo bw'amugambe mukama we muwala wa bosi wange obwatyo bw'amugambye. Bannange munzizeemu amaanyi kubanga nze nfa bufi simanyi nakumanya mukama ntaasi ojja kunziramu.